kabwe tweyongerayo bannannyini masundiro g'amafuta abatunda agatali ku mutindo kakubajjuutuka oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyamaguzi mu ggwanga ekya Uganda National Bureau of Standards okuvaayo ne kikakasa nga bwe kifunye ebyuma eby'omulembe ebigenda okukebera amafuta gano era nga anaasangibwa nga agage tegali ku mutindo wakuggyibwako layisinsi. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutumbula omutindo gw'ebyamaguzi ebisuubulwa n'okutundibwa mu ggwanga ekya Uganda National Bureau of Standards kirangiridde ekikwekweto eky'okugombamu obwala amasundiro g'amafuta gonna aganaasangibwa nga gatunda amafuta agatali ku mutindo. Kino kiddiridde okunoonyerezebwa okwakolebwa nti amasundiro 23 kwago 2183 gatunda amafuta mu bukyamu ate nga gatundibwa ku buseere. Kigambibwa nti amafuta agatundibwa ku masundiro agamu ku gano gateekamu ebirungo ebirala ebitakkirizibwa mu mateeka omuli amafuta g'ettaala n'ekiruubirirwa eky'okwongera obungi n'okubba abaguzi. Ekitongole kya UNBS nga kikolaganira wamu ne Ministry evunaanyizibwa ku masannyalaze n'obutonde bw'omu ttaka bategeezezza nti si bakutijjisa muntu yenna anaasangibwa ng'atunda amafuta agasaabuluddwa na gonna agatatuuka na mutindo era anaakwatibwa waakusibibwa okuggyibwako ebiwandiiko ebimukkiriza okukola awamu n'okuggala ettundiro ly'amafuta eryo. What I'm saying, zero tolerance. Bwe tusanga nti station yo etunda amafuta nga si malungi oba gali mu kikyawe tuggalawo twetaaga okulaba ate ne tutuula wamu ne tumanya kiviiriddewa station eyo kubanga tetunda mafuta malungi. Bwe tusanga nti waliwo obulagajavu bungi nnyo layisensi y'omuntu eyo tuyinza okukola ki okugisazamu. Gavumenti egamba basanga okusomoozebwa kw'amaanyi nga bawondera amasundiro okwetooloola eggwanga omuli enguudo enfu n'ebirala wabula ku luno bafunye ebikozesebwa eby'enjawulo bye bagenda okukozesa nga bakebera omutindo gw'amafuta mu butale bw'eggwanga ekinaayamba okumalawo obukenefu n'okutunda amafuta amajingirire. Emmotoka ezikola monitoring tweyongerako. Waliwo emu yetwakafuna December last year, waliwo n'endala etusuubira nayo okubeeramu either ng'omu August naye ejja kweyongerako. Kati ekyo kiba kitegeeza nti we reach many places in a short time. Gavumenti esabye abamasundiro g'amafuta okwetooloola eggwanga okulaba nga bakomya okuyingiza amafuta mu bukyamu ate nga tegali ku mutindo ekiviiriddeko amayumba okwokebwa abantu okufa awamu n'okufiirwa ebyamaguzi byabwe kyegambye nti si kya buntu bulamu wabula bannannyini masundiro g'amafuta bafuba okulaba nga balina ebiwandiiko ebibakkiriza okutunda amafuta lwe kinaayamba okutumbula ebyenfuna by'eggwanga. Beteeketeeke balabira ddala nti natuukira ku kiseera ekyo okusima amafuta gaffe nabo babeteeseteefu balabira nti kifo ky'okugayingiza ku bwebwe bagajja wano. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.